الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه. الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى، اغفر لمن ظلم وعصى، يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا. هب لنا ما يسرك وغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تقلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزق، ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال أيضا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أعمال بني آدم تعرض إلى الله تبارك وتعالى عشية الخميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. وقال أيضا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أبيبتيوا أبكرزا الله جل جلاله بلكي تشالي abateyewaana bwewaanyi wabula buli kyeyeeyita akiri Allah jalla jalaalu, era yeyekka nga bye tumutenda nabyo bitendo bya mazima. bweba bufuzi mufuzi jalla jalaalu, ebisigadde byonna bifugwa bufugwa. Yeye mufuzi wa buli kintu kyonna, kubanga ye yatonda bwe gaba maanyi
ye w'amaanyi jalla jalaalu ebisigadde byonna binafu nga takozesezza bantu bye basuubira okumanya w'amaanyi Allah jalla jalaalu ate bw'asalawo okukwata akwata abantu bye basuubira nti musisi amataba sebyo n'aleeta akantu nga kali microscopic kubanga a virus is something microscopic. You can't see a virus with your naked eyes or kalaba nga you have applied a microscope. Naye ensi yonna bemugamba nti America superpower, Russia superpower, bonna ne bafukamira ensi yonna in the presence of their nuclears. Nuclear nga bazirina byonna bye mubawaana nabyo nga weebiri ngera Allah tabibajjeeko ngera babirina ninaleeta something microscopic ensi yonna the whole world ne babeera nga they are down. Tekikumala ekyo okutegeera amaanyi ge byonna nga babirina tabibajjeeko. Nuclear bazirina, bomu bazirina, byonna amaje FBI weegali, tear gas ow'omulembe waali ensi yonna nebeera ku ttaka nebeera mu mbeera ey'obunkenke. Allah jalla jalaluhu kati abantu abatadde naye awo mu gwokuna ensi yonna yali under lockdown. Yonna nga eri locked up ni abaddu ba Allah jalla jalaaluhu. Lockdown eyo gye twalimu mu nsi yonna si lockdown, tiyali lockdown wabula kyali kifaananyi kya lockdown. Lockdown entuufu kabbuli, lockdown ya namaddala kabbuli. Abantu kye baali balowooza nti baali mu lockdown si ekyo. Lockdown entuufu kabbuli. Our graves is the best explanation of a true lockdown. Tulaba Shabani bantaliza ayinza okuddamu okwekalakaasa n'okwekyanga ogirabye lockdown eyo teyali lockdown nga tulina n'amasimu, twalina amasimu nga twogera naye abange fil qubur nabekitibwa gebitibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu wassa okusaasira n'emirembe ku wekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul maqamil mahmud, sahibus siratul mustaqim, afdalil awwalin wal akhirin, salawatullahi alayhi wassalamu. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, abantu mu nsi yonna, Uganda ne mu nsi yonna, ekibakeeza wano mu Lufula, ekikeeza abantu mu kibuga, bannabyabufuzi ekibalwanaganya mu nsi yonna, abantu baagala okubeera successful, baagala okulivinga in a good standard of living. Ni abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, obulamu obulungi biyadillah, buli mukono gwa Allah jalla jalaaluhu bila shak. Allah jalla jalaaluhu bwe bukeera enkya najja okusaasira kwe kuggwe. Allahu akbar. Bw'akuggyako okusaasira kwe toyinza kufuna mirembe, yo gifune mu nsi eyaani ewaani. Olaba bukeera bukeezi nkya nga kitonde kinno kikunoonya, just president kitonde kinno agenda emmanju nga ne bw'ogendayo ne bagamba poliisi ekunoonya ne weekukuma. Nekiri kityoyo jalla jalaaluhu, khaliqu kulli shay'in, raziqu kulli shay'in, maliku kulli shay'in jalla jalaaluhu. Oyo bwe bukeera enkya n'akuggyako okusaasira kwe. Kyova olaba abantu bonna bonna mu nsi muno banoonya okusaasira kwa Allah. Kyova olaba omuntu basobola omutamu naga naye gwe olabika okuba oli mukolimire, gwe oli mukolimire, wakolimirwa. Omuntu asobola okuba n'ebintu byonna by'alina naye nga talina mirembe. Byonna by'alina Allah n'amuggyako baraka, n'ajja baraka mu bulamu bwe. Era abantu boogera ne bagamba nze sente z'oyo sizeegomba.
gw'obulamu obwo bwalimu abo bangi. Kitegeeza abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, omuntu Allah jalla jalaaluhu asobola okusalawo okujja baraka mu mukyalawo n'amufuula timba oba enswaswa oba ekintu kyonna eky'obusagwa gy'oli omukyalo owuwo. Ne bukeera enkya amaka n'ogavaamu ge wazimba nga teri akugobye wabula omukyala byakkola. Banno bakeera okunnyuka bagenda mu lufu luvaamu 7 gwamanya ekiri ewaka ogenda osooba ate bw'otuukako mu katawuni bw'obeerabeerako awo ojja osooba olinga kaamuje mu maka agago oyingiramu otya ofuba okulaba ng'oyingiramu yeebase. Yajjamu baraka Allah, yakujjako okusaasira kwe. Bino bimulaba mu ggwanga abantu tebalina kusaasira kwa Allah jalla jalaalu, kubanga aliwo omuntu emyaka gy'atuuka mu butuufu nga yandibadde alina waali ng'alya bulamu, naye abantu bali desperate, bali mu bulamu maishata dhanka. Kam mina nnaasi, bantu bameka nga mu butuufu ogamba bugambi singa mbeerako n'ekitundu ku byalina mba mmaze, naye nga wallahi yalaba talina. Abo bangi. Ne bukeera enkya ssente Allah n'azikuwa naye nga todetectinga, you don't determine obulamu bwo bugenda kuwangala buti, ng'ebyokulya byonna Allah yabikuggyako. Tonywa sukaali, tolya munnyo, tolya bisiike, tolya magi, tolya nkoko, tolya muceere, byonna nga wasigala kubeera nga mbuzi, olya greens. Bulamu bulungi. Omusajja alina obuwumbi ku akawunti naye nga tasalawo kyanaalya, alya muddo na bintu ebikalu, muwogo ne gonja. Abo bangi, muwogo na gonja. Abasawo be bamusigazaako, oba oyagala obulamu please wangalira ku muwogo na gonja, bino biveeko. Yasigalidde kubanga mbuzi ng'era agenda mu Shoprite ku supermarket byonna n'abigula naye nga abakozi waka be babirya. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, omuntu yenna anoonya okubeera mu kusaasira kwa Allah, oleme kubeerako kikolimu kya Allah, kola kino. Kola kino. Sonyiwa kino ye khutuba. Sonyiwa abantu ba famire yo. Bayinza okuba olina b'okolagana nabo, nesala amagezi buli yenna gwe mwasoowagana naye oteekewo enkolagana ennungi. Igwe ate nga yeyansobya bw'onoogaana naawe n'okola entondo biganye. Olwo ogenda kuyingira mu kiri, ogenda kubeera mu kikolimu kya Allah, ogenda kubeerako ebbalaayi. Mutetenkanye, sala amagezi gonna nga bw'osala amagezi ng'omukyalo kyamwagala nga agenze, n'otetenkanya n'okola ebirabo n'okola otya muddiŋŋane. Abange sala amagezi oddiŋŋane n'abantu ba famire yo. Abankosa sala amagezi nkugambye. Abatali basiraamu abalunda embizi byenjogera mbitegeera. Sala amagezi osonyiwe abantu b'oluganda lwo. Bw'onoogaana wallahi billahi tallahi ku nsi kuno ogenda kuwangalira mu kubonaabona, mu kabuli bizibu, ku akhira Allah agenda kukasuka mu muliro. Singa onoogaana okuteekawo enkolagana ennungi wakati wo n'abantu ba famire yo nga wabavaako wabata, abantu boogera ebigambo by'ekikafiiri n'agamba nze abooluganda nabata. Igwe abooluganda babata, abooluganda obata eggwe la abange, kubanga Allah jalla jalaaluhu agenda kukubonereza kati. Basonyiwe dayeeka. Abantu bangi baba mu kibuga n'ogamba bono bamuzaalawa, n'abeerako omwaka ogusooka, mwaka gwakubiri, mwaka gwakusatu, naye nga gye bamuzaala tagendayo. Buli mukolo oguweera egwabwe nze bonna bavaako. Ne kankuwa amawulire ag'essanyu, kankusanyuse. Olunaku lwe wagaana okusonyiwa abantu ba famire, olunaku lwe wata abantu b'eŋŋanda zo ne Allah lwe yakuta. Yiseeka nga nsaala ng'osaala, Allah naye lwe yakuta.
nga nsala nga nsiba byonna ebyo ng'obikola ne Allah lwe lunaku lwe yakuta bw'abanga lwe yakuta kitegeeza tewali kyokola kyonna Allah n'akikiriza. Nabbi Muhammad sallallahu yagamba ma min dhambin tewali zambi ahara an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uqubata fi dunya ng'omuntu bw'alikola Allah jalla jalaaluhu amubonerezaawo kati bw'olikola ofunirawo ezambi ero gali amazambi aga nga bw'okola kash nga Allah agenda kukubirawo ate ma yaddakhiru lahu fil akhirah ate ku qiyama nga agenda kwokya min alqati'ati rahim okusinga okuva ku bantu b'enganda zo kasitobe yawulako boti bizibu ku dunia ofuna ne ku akhira ogenda funa omuntu okubeera nga ali awo takolagana bantu ba family ayina muganda gwa takolagana naye kinene okusinga obutasiiba lamanzaani wejja okutegeera bye ngamba omuntu okubeera awo ng'ayina oluganda lwe tebabuuzaganya balogangana ab'enganda mulogangana ettaka tebakolagana olw'ettaka temubuuzanganya kinene okusinga obutakola hijja naye okubeera ng'osonyiwa abantu ba famire ng'obeeyisirizaako obulungi wadde bakkosa gwe n'ogamba nze kambayunge kinene okusinga okusiba omwezi gwa Ramadani kinene okusinga okukola hijja kinene okusinga okuwa zaka ekisinga kintu eki kusaala sola kubanga Ramadani ejja omulundi gumu mwaka hijja ejja omulundi gumu mwaka zaka ejja omulundi gumu mwaka ebyo byonna nga wembyogedde waliwo abantu nga Allah yabasonyiwa nga tebasiiba waliwo abantu nga tebawa zaka waliwo abantu nga tebakola hijja naye buli muntu yenna tewali udhuru gyogenda kuwa nti abafamire ayi Allah bankola kino nabata teri wallahi Allah ajiwulirize abange bakubanga weeri Nabbi Yusuf yandigiwadde ku baganda ebyo bamukola teri baganda bo kye bagenda kukola obaveeko kye batakola Yusuf alayhi salatu wassalam tekiriyo omusajja jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wasallam mutule bulungi naba mutudde bubi mulana mikiki abasajja bo mulufu lwaki mulina emputu kiki kiki lwaki mulina emputu kiki nabagaye mutule bulungi ono si wuwo lwaki muli kiki musembere ate maaso mwe mutule bulungi musembere maaso ebirala ebya social distancing bagenda bibuuzanze akoze khutuba gutofaayo musembere maaso ebya social distancing bikoze bityanze era mwe bambega mubuuzenze bano mbaleke kati musembere maaso kiki ni otuddenga bw'oyagala mu nyumba ya Allah wano wuwo jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam musajja ajiriyo kitwa Nabii Muhammad namugamba faqala omusajja nagamba nabbi owange mbaka wa Allah inna li qarabatan nina abooluganda lwange asiruhum mbayunga wayaqta'uni bo bakutula nkolagana nabo bakutula ekyokubiri wa uhsinu ilayhim nongosa gye bali mbayamba nze nabaleeta mu lufula boola baabo bukedde nkya ate beegatta n'abalala ate baagala kungobesa teekawo kyonna kyoyagala oyo nze namuwola ssente baali bamusiba ne muyamba naye kati ate alina beyeekobaana babanjeekera baagala kunzijawo wa uhsinu ilayhim wa yusiuuna ilayya bonoona mbaleeta mu mirimu namuwa purogulaamu akole bino nabiri mu lufula naye anziba bubbi wa ahrumu anhum mukwata mpola abo bakulu bange mbayamba nze muto mbayamba ne bamboggolera toddamu kwogera omanyi mu famire Allah jalla jagana naleeta ekigezo ate omuto Allah n'amuwa ssente bano bamusajja mukulu Allah n'aziba mma ne bafuna fitina nga bwe mugendeyo tosiri wala tujja kukubira wano naye nga gwabayamba kati nabbi omusajja kyategeeza nagamba makwata mpola bankandula ku byonna by'oyinza okuwa excuse z'oyinza okuwa awo weeziri wulira ansa obubaka Allah jalla bwe yawa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulira obubaka
byonna bye wandiyogedde bandoga bankola bino byonna bye wandiyogedde mu hadithi mwebiri eri mu Bukhari ne Muslim. Allah jalla jalaluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam nabbi namugamba ekigambo namugamba la in kunta kama qulta bwe kibanga bwotyo boyogedde bwotyo bokola obayunga bakutula obayamba bakubba obawa emirimu ate ne bakubba baagala kutta nga bwotyo bokola faka annama tusifuhumul malla bo basigaza omusango. Nabbi namugamba ekigambo namugamba wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalik kyenkulamira tobavaako sigala nga weeyisa bwotyo ebbanga lyonoomala ng'oli nabo wadde bakkosa Allah yagenda okubeera ku saidi yo bw'onoobavaako Allah agenda kukubonereza. Abange Yusuf alayhi salatu wassalamu baganda be baamukola ebintu byonna kuva mu buto nga bamubonyaabonya Yusuf. Ogenda kuwa nsonga ki nti oluganda oluvaako? Bangi mumwe ekisinga obbawula n'ab'eŋŋanda bakyala omukazi gwolabye obukulu omukazi gwolabye obukulu ogenda kufa bamuwase oyo si kikaakyo si kikaakyo kyova olaba shaliya ya shaddada senga omusajja afa era abantu eno ensobi bagikola omusajja senga afa omukyalo ono yaweebwa emyezi 4 n'ennaku 10 okubeera mu maka ga bbaawe bwe giggwako aveewo. Niye abakazi bangi bannamwandu obasanga nga balemera mu nnyumba z'abasajja la ekyo kiri haramu tekikirizibwa kubanga haki ye beevuddewo agende omugabo guba guzzeewo mu bantu ba famire kubanga ekyamugatta nono kivuddewo naafudde. Abantu bangi omukyala omutegeera okusinga abantu ba famire bannyoko ne bukeere nkyanga bannyoko bato ne bagamba munnaye ffe baaba ewakawo twavaawo mukyala oyo yatulemesaawo ffe tetukyakyala omuyita mami baby sweeti hani oyo gw'oyita omubisi gw'enjuki oyo olw'okubeera nga kutudde n'akujja kuba eŋŋanda bugenda kukeera enkya Allah amufuula ekigaji ajja mmufuula kaziire ye anaamufuula emeka teyamufuula dda. Mukyalina abakyala mmwe mukyalina abakyala omukyala n'avuma abantu ba famire ng'otunula omukyala ne mutuuka ne ku extent ekaafuwalira ddala nga maama ne bwagamba towulira omukyala yategeera. Ate nammwe abafamire mwe bannyinaze bwe mbanga mwali ne muganda wammwe ono brother wammwe ne mugenda ne mukimona omwana w'abandi aye nammwe temubonyaabonya sayidi zonna naye abantu basinga obungi bava ku luganda lw'abakyala. Abange la omukyala takujjanga ku bantu ba famire. Abantu b'oluganda bazito okusinga mukyala wo banene naye abantu bangi omulaba ng'emirimu agifunira bakoddomi mulufula azunga nabako omuko wange gundi abaana basenga abo abaana bakojjaawo abaana bataatawo omuto wakafunira bameka obikola byonna osanyusa omukyala bino bikola osanyusa omukyala. Abange muddeeyo eka muddeeyo mu famire zammwe basonyiwe bw'onoogaana obbasonyiwa osalira bwereere teri mulimu gw'okolala n'agukkiriza teguliiyo. Kasita onoova ku bantu ba famire n'ogamba bankosa n'obaleka wallahi billahi tallahi wa rabbul kaaba tewali kyogenda kukola Allah akikkirize tekiriyo kiriwa kiki. Sahabi omu tabi omu agamba jaa Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira yajja olunaku olwokuna akawungezi k'olwokuna ashiyatal khamis akawungezi k'olwokuna lailata jumuati ekiro kikeso olwokutaano basahaba baali batudde ne batabi'i nga batudde awo. Abu Huraira bwajja Abu Huraira yagaana otuula n'ayogera ebigambo bino n'agamba uharriju ala kulli qati'ir rahim situula wantu nga mulimu omuntu akutula oluganda munyigiriza. Abo bayogerera abasaba n'abatabi'i n'agamba eno hadhara sobra gituulamu bw'aba waali wanaaveewo tabi'i agamba arawa agamba
Abu Huraira bwe yayogera ebigambo ebyo teri yasituka. Abu Huraira kyali ategeeza kye kino, yali abagamba bannaye w'oba oli wano nga tokola n'abantu ba famire yo vaawo, kubanga basahaba bali bakimanyi. Nabbi Muhammad sallallahu yagamba inna rahmata, okusaasira kwa Allah, la tanziru ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah tassa kusaasira kwe mu gurupu y'abantu nga mulimu omuntu akutula oluganda ne babasaba edduwa tekkirizibwa. Kyovola buli wenajja nokukola khutuba, bwe najja wano nga bwe tuba tusaba edduwa ngamba abantu babiri bafulume, omusamize omushiriku n'omuntu atakola n'abantu ba famire, abo bafuluma. Omuli w'amayirungi tumugamba yesigalawo, oyo mulungi nnyo okusinga omuntu akutula oluganda. Omuli w'amayirungi, omunyi w'omwenge, oyo atubeeramu tumugamba gwebeera mu dduwa, naye akutula oluganda ne waba ayambadde ejjuba nga alina ekintu tumugamba gwe fuluma. Kati ekyo ekigambo basaba bali bakimanyi. Abu Huraira agamba sobola tuula, naye bwe yaddingana emirundi esatu ne wabaawo omuvubuka, fa'ata fatan ammata lahu qad saramaha ay qata'aha mundu sanatayn. Waliwo omuvubuka n'asituka, yali yayawukana ku sengaawe okumala emyaka 2 nga takolagana naye, senga nga takolagana senga. Bwawulira ebigambo ebyo ebizito, nakwate kubo n'agenda eri sengaawe. Bwayingira senga n'agamba ani oyo, n'agamba nze gundi. Senga n'abuuza n'amugamba nti no yabbuna akhi, owange omwana wa mwannyinaze, maja abika, ki ekikuleese, mwatuvaako. Waliwo abantu aboogera ebigambo by'obujiga, n'agamba nze kitange kasita yafa, ekkuba erintwala mu kyalo n'endiggala. Toliggala nga basenga gye bali, batata bato gye bali. Bwe waliggala ne Allah ne naakuggala. Waliwo abayogera ebigambo ebyekibuyabuya, nze kasita maama yafa tonyumiza bakojja. Tebakunyumiza baani? Bakojja. Wabavaako bakojja nga mama wafudde, naawe osiibala manzaani n'osala eswala 5 gwe nga bakojja bavaako. Kati senga amubuuza n'agamba oyagala ki? Temumbuuza. Namugamba munnaye Abu Huraira ayogedde bwati ne bwati. Senga n'amugamba irji' ilayhi, genda omubuuze lima qala dhak, lwaki ayogedde ebigambo ebyo. Irji' ilayhi fasalluhu, omubuuze lima qala dhak, lwaki ayogedde ebigambo ebyo. Bwe yaddayo n'amubuuza Abu Huraira n'amugamba munnaye lwaki omuntu akutula oluganda mubi nnyo, anti Allah Nabbi Muhammad sallallahu yagamba, wuliriza nnyo hadithi eno eri mu Bukhari, yagamba inna amala bani Adam, emirimu gy'omwana Adamu gyonna okuva ku sola tu'radu, janjulwa ila Allahi, eri Allah, ashiyatal khamis, olunaku olwokuna, lailata jumuati, ekiro ekyakesiza leero, emirimu gya wiiki buli kiro ekikeesa ku lwokutaano janjulwa. Ni Abu Huraira n'amugamba munnaye naye ekyennaku fala yaqbalu amalu qati'ir rahim, omuntu nga takola abantu ba famire egyo emirimu Allah tagikkiriza. Khutuba ne bwekomaawo olina ekyakyo kyayagala. Wali oliddeyo obujulizi nga bakugamba nti omuntu bw'anywa omwenge Allah takkiriza mirimu gye, omuntu bw'alya ebisiyaga Allah takkiriza mirimu gye. Wali okiwuliddeko ekyo? Omuntu bw'alya embizi Allah takkiriza mirimu gye. Wali okiwuliddeko? Gonna ago mazambi manene. Omuntu bw'alya riba Allah takkiriza mirimu gye. Kyova olaba omuntu okubeera nga ali awo tako n'abantu ba famire, zambi ddene okusinga okulya ebisiyaga, zambi ddene okusinga okulya riba, zambi ddene okusinga okunywa omwenge, zambi ddene okusinga okubeera nga buli lunaku olya kilo 10 ez'ekigodo, zambi ddene okusinga okwenda ate ng'oyenda kubaka abasajja. Omuntu okubeera nga akutula abantu ba famire. Muddeeyo eri famire zammwe bwe mba mwagala emirembe, muddeeyo eri abantu ba famire zammwe. Kyova olaba ekitiibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bo baategeera, yalaamira omuyizi we Said ibn Jubairi n'atugamba la tusahibu qati'ur rahim, omuntu yenna nga ayagana okusonyiwa abantu b'oluganda yava ku bantu ba famire, tomufuula mukwano gwo. Era mwabali wano abali mu lufula, mwabali kambawo omulimu munno okolagana mu ya business, buli kaseera mugambo waayo ogenda kuddya ewammwe. Bw'owulira omuntu ng'agamba nze abafamire nabavaako, wallahi oyo yawukana naye. Gwe senga okitegeera nti nno omuntu gw'oli naye mukwano gwe mutambula naye ayeekera gavumenti ne bagamba gavumenti emunoonya, oyinza okuddamu okubeera naye gwe. Eyo nno gavumenti kiri kityanga omuntu aliko ekikolemu kya Allah.
tofuula muntu yenna yawukana ku bantu ba famire mukwano gwo. Lwaki? Kubanga Ibn Abbas agamba fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi 3 mawadhi. Kubanga omuntu akutola Luganda Allah mu Qur'ani yamukolemera emirundi eki aya ziri 3 ezitali kuwa mwenge, ezitali ku muli wa mayirungi, ezitali ku muli emirundi eki aya zazza 3. Allah n'agamba oyo mugobye mu kusaasira kwange akutola Luganda. Aya sokeri mu surati Baqara Allah yagamba alladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yesoke aya yokubere mu surati Ra'd Allah yagamba walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'ana. Ne waba tumanyiru wala bwagambo lana tokawulira gwe. Tokawulira bwagambo lana. Ulaika lahumul la'ana. Ate walahum su'ud dar bamuliro. Aya yokusatu mu surati Muhammad Allah yagamba fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Emirundi eki ngoli malon kyovula basahaba bakimanyi okuva edda qati'ur rahim omuntu yagana okusonyiwa abantu ba famire aganyo basonyiwa mal'unatu asigala mukolimire walau mata fi jawfil kaaba ne bwafira mu kaaba munda. Bameka mumwe ngoyina banyoko atunda fene batunda nyanya bali mu owino ali mu hoteli afune 13 mwanyoko bakuzaala naye batunda ndagala babavuma abala banyinaffe gye bafumbirwa wakoma kuwa nkoko tolambula aliyo omusajja amukuba lwaki toyambyeko sente oli mu kuzimalira mu bakoddomi omukazi ayina emmotoka otekamu amafuta mitwalo 50 mwanyoko bwate bwafaanana atunda nyanya za mitwalo 2 mwanyoko akaliira gonja gwe kaamaadi muli muzino sobola kwata akakadde n'ogulira malaya essimu ninga mwanyoko just yetaga mitwalo 50 gokka mu kapito tusobola naye sobola ziwa malaya gwe igwe abanga obulamu buno butono kyovola bakine kigambo kyenkugamba kino kyengendo okugamba qawlu jumuhur abantu okudde e Makka omulundi ogwokubiri omuntu okudde e Makka omulundi ogwokubiri okudde e Makka omulundi ogwokusatu abantu bangi tebava ku Kaaba umra hijja omuntu okwata obukadde 15 obwabadde ayagala okugenda mu Makka omulundi ogwokubiri okubuzimbira mu muganda we nyumba okubukwata obukadde 15 n'abuwa muganda we n'akola business kye kirungi okusinga okudde e Makka omulundi ogwokubiri kizitowa okusinga okudde e Makka kubanga okudde e Makka omulundi ogwokubiri sunna ate okuyamba abantu ba family wajibu. Abange tuddeyo eka ebizibu byonna byetufunye abange kutulanganda kyovola ba Allah jalla jigama hadithul qudus arrahim oluganda yagamba ana arrahman Allah yagamba yewekisa nagamba wa khalaqtu arrahima nagamba yatonde ekitonde luganda nayogere ekigamo nagamba washtaqaqtu laha minasmi ne bukere nkya najje ekitonde luganda arrahim mulinnya lye yabbula Allah yaddira arrahim oluganda baluyita arrahim ayina erinnya bamuyita arrahim nagamba famani wasalaha yenaba abayunga nakolagana obulungi n'abantu ba family wasalahu Allah okubayunga yenaba yamba abalambula abeera mu mikolo gy'okumanyagana ayamba baganda be Allah agenda mumalira ebizibu bye kigazi ate waman qata'a yenaba kutula n'abavaako okubonaabona ku nsi mu kabuli ne ku akhira wallahi temugenda kuyingira jana wallahi billahi tallah wa rabbul kaaba gwasinga nabbi sasalama edini ojijja kwani muddeyo mbantu ba famire kyovola ba Ibn Abbas yayogera ekigambo n'agamba ihfadhu ansabakum bane mukwate endyoza mmwe mumanye abantu b'eŋŋanda zammwe tasilu arhamakum
kibayambe okuyunga enganda zammwe. Ekirala Umaru yakyogera nga ali ku mimbali n'agamba ta'allamu ansabakum, banne mugende mu mikolo gy'okumanyagano omanye gye bakuzaala, omanye abaana basenga abo, omanye abaana bataata b'omuto. Thumma silu arhamakum. Nekyenjagadde Ibn Abbas wayogera ekigambo ekyo, n'ayogera ekigambo n'agamba wa kullu rahim, buli luganda atiyatun yawma alqiyama, oluganda kigenda kujja amama sahibiha, oluganda lugenda kujja eri buli muntu, mu maaso ga buli muntu yenna, nga kyeruzze okukola nga tashihadu lahu, nga luzze kuwolereza ayi Allah ono mute mujje mu bbaliro yanyunga. Kitonde luganda kye kikunoonya, ayi Allah ono yanyunga mujje mu bbaliro. Tashihadu lahu inkana wasalaha, bw'obanga aluyunga. Ate wa alayhi, ayi Allah ono tomuwajjana, tomuwonojjana, ono tomuwajjana, tagenda yankutula, yali takolagana na sengaawe, yali takolagana bakojjaabe. Inkana alayhi inkana qataa, abange muddeeka ng'ekisinga obukulu mu kuyunga famire zaffe ekinene Allah kiyagendereramu, immwe muli bambasada ba Allah mu famire zammwe. Ebikolwa byonna eby'obwonoonefu ebiri mu famire mmwe kubavaako. Nze nganda nazivaako, sigenda mikolo gya kumanyagana, ne bazimba essabo ku kijja nga kitaawe ali wali. Ebyo wallahi Mungu agenda kukuboneza, wallahi billahi tallahi. Kubanga obalimu waliwo bye batasobola kukola nga wooli. Chovola ba Allah yaleta ekiragiro n'agamba wa anzir, eyo fi'lu amr, wa anzir, olaba dawa okukola ku bantu bajje basaale, farudhu khifaya. Naye atokola ku bantu b'oluganda farudhu ayin. Chovola ba Allah yakireetanga amr, fi'lu amr, wa anzir, mubagambe babeere ku dini ashirataka al aqrabin. Aya yo bwemala okukka, nabbi yabakoowoola bonna, ya bani Lu'ayyi, ya bani Murra, ya bani Kab, ya bani Abdul Muttalib, ya bani bonna, n'abagamba anqidhu anfusakum minan nar. Oyo nabbi wo ne weewunye nga bagamba bamubonyabonya Bashiri kubagala mutta, nenga agamba ati Allah kyangambye n'okulagana nabo. Yasembeyo muwala we n'agamba ya Fatima binta Muhammad anqidhi nafsaka minan nar. Yinayogera ekigambo nga weebali n'abagamba fa inni la amuliku lakum min Allahi shay'a, bwe munafanga temuli ku ddiini baganda bange, sina kye ngenda bawolereza eri Allah. Nayogera ekigambo ekyo n'agamba ghayra anna lakum rahima, ekyokubeera nga mbayinako oluganda saabulluha bibalaliha. Gono ku nsi nja kusigala nkolagana nammwe wadde muli bashiriku. Kati ate gweddira ekibe, gwe ddiini ogijja kwani? Ab'enganda balya ennyimbe, ab'enganda banywa omwenge, wulira byoyogera, gwe bwati bw'oli ofaanana. Ekyo ekyengerala kyakuwadde, teweekalakasize n'ayagala mu mikolo gy'okumanyagano oyaziine. Seeka mubeeramu okusamira egyo, genda bebabo abo abasamira, bebabo togenda funa bonna, bebabo abo bebabo. Abange muddeyeeka oluganda luveeko. Allah asobola okumanya, Allah yakola oluganda, omuntu Allah asobola omugeyisa n'ekigezo n'agenda mu kkomera. Tusaba Allah tutaasa okugenda mu makomera. Abasiraamu ne balambulako ne babivaako, ate nga tubanenya. Ne bukeera enkya nga abalondoola ensonga kojja nga si musiraamu n'agamba omwana wa sisita wange baamusiba, omwana wa mwannyinazi baamusiba, omwana wa mwannyina. Era abantu ba famire basinga okulambula, abantu ba famire basigala n'agamba omwana wa brother, omwana wa muganda wange. Bw'ovaako abo bw'ovuma bano abasiraamu bano tobeesiga, bano baganda bo bano bwe banaakusiba bajja kutuuka babikoowe, nenga buli wiiki abafamire bajja. Omwana wa mwannyinaze ali mu kkomera. Bw'ogamba nti nno bakafiiri, bw'ogamba nti babye ennyimbe, babi sigendayo, basoma edduwa zaana. Eddiini ogijja kwani? Ogijja ku paapa, eddiini ogijja. Abange muddeyo eri famire zammwe. Abantu abasinga obungi mwalaama okubaziika mulimbo si imaani, mwasobya ku bika byammwe, si imaani. Ate alaba bamuziikewa, kubanga limbo kitegeeza be baziika abasiraamu, ekikakyo kya busiraamu. Byonna ebikolwa ebiri mu famire ebya shiriki, eby'obwonoonefu, Allah biteeka mu kitabo kyo, oganye ogenda. Naffe tulina famire, genda obabeere
oberewo mikolo gyo ate noloza abasamira baba bangi babamunga banaawo beerogoza bali awo tebategeera beegizagiza simanye empewo zaalinnye gundi ate babikolera misana balinda kati gwe emikolo gy'okumanyagana ng'obeerawo era bwe bakulaba ng'olemeddewo emikolo giwedde oba kale emikolo ng'ate wooli nga batandika baaba wadde oli gundi akutwale awendi bagenda walayo mutabuliki alemeddewo banaye niwajja omulala owaayo oli nno naayitawo yandi nedda ngenda kusula nagenda agamba mulowooza nno leero waliwo ekiri wanti aganye kati gwaka akawungeezi ng'okwata omuggogo guno ogwa sunna gwe ngewetambule kakutta omuggo agenda tukale tulisamiire walala tewalikya naye oganye abange mulufula si wammwe mu bibuga si wammwe muddeyo mu bika byammwe muddeyo mu famire zammwe mugende bwe munaagaana mugenda kaaba kuno ku duniya agenda babonereza mu kabuli ababonereze ku akhira mu jahannamu oli ambasada eri Allah banyina mwe babonaabona bakaaba kyova olaba nabadde ngamba abasirikale era buno obubaka kamboogere ng'era nawe nyongera era obboogera buli wemba abange ekigendwa kyowa security era ndowooza owulira ekigambo keep law and order abange abantu ba security musobola okugwa mu bantu nga beekalakaasa ne mubagombolola kyekibatendesa nga temubakosezza kubanga okutta oyinza okutta muganda ffe bannayuganda ffenna tuli omuntu ogwo ffenna bannayuganda tuli baluganda wadde banyalwanda waliwo abasoga gweoyinza okumbulira bajjajjawo 5 emabega oyinza okwogera bajjajjawo 5 kubanga ekitone ennyo nabbi yagamba omuntu ateekeddwa okumanya bajjajja aba 5 bali 5 mu hadith ne mu yalusayina mweri aga oyinza okwogera bajjajjawo 5 oba 6 era ogenda okwogera ng'ow'omusanvu mugisu omugaso kyova olaba okuvuma bannamawanga nti gundi kino lwakikuliko ezambi ddene oyinza okuvuma jjajjaawo abasecurity bayinza okutta abantu ba famire zaabwe tuli omuntu ogwo abange ebintu byetaaga kukwata mpola si bye mwewaana nina bino nina amagye ndi wa SFC nja kukuba emiggo waliwo wa security gwe baŋŋambye eyasibye muganda namugamba famire yattu ne mugamba akola mujjamu malala yakoze eki yakuvumye nedda lwaki awagire FDC nja kumukuba la ilaha illallah abange ebintu bino nga bitono abange nga simu abakasooka nga ku nsi kuno kubadde bakiwagi ne bonna Allah abanyikira mu bufo butono wano waliwo omulembe nabadde jjojjuzi kubayita jjajjange nga ŋŋamba bwanyumiza bwankolako jjajjange omukazi ali myaka 95 naŋŋamba mwekyali baana bato olaba gwe ku mulembe gw'obote wali tonnazaalibwa muzaalirwa gwa Museveni naŋŋamba waliwo omulembe nga gwabalaŋŋo nga chairman si wanu alinga gava byalagira toddamu niyo go Allah yazingazinga ati nafuna gyakasuka azingazinga bwa nafuna gyakasuka abalango ni wajjo ogwo abanubbi bakodomi bange nze omu ku bakyala bange namwasamba nubbi ne bukeere ncha basiramu bannaffe Allah nazingazinga nafuna gyakasuka naguna ajja kufuna gyagukasuka wallahi billahi tallahi enensi eriko nnyiniyo mulekerawo amala n'amachati eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri baba namagye banyakairima mwebali bajjano kazini mwebali Shabani bantaliza mwebali kikyoli kibatali lwaki wekyanga ate nammwe saidi endala nammwe abeekalakaasa abanga ate mutandika okwekalakaasa ate mumenye ebintu by'abantu abatalina musango gwosuubira otya Allah okubeera kusaidia mmwe ate mwekalakaasa ate mumenya amaduuka g'abantu abatalina musango ate nga amaduuka g'omenya bukya z'omenya musitwago munno kati saidi zonna abange tuli omuntu ogwo ffenna obulamu buno tugenda mu kabuli ebintu tugenda bireka akedi bajja zireka byonna bagenda bireka hasha wa qalla bantaliza teyabireka Nobo Mayombo teyabireka Kasiye Gwanga teyabireka Sebagala teyabireka Suleiman Kiguntu teyabireka Kafumbi Mukasi teyabireka Kazini teyabireka Kicholi Kyabatali Kirumira teyabireka
bajja bireka era kyovola bennaku zonna engombo gye ngamba ne ngamba katufe okufa si kulungi naye abange katufe era Allah mulungi yakola okufa waliwo abasajja mu nsi muno nga balina amalala nga wandi basanzeewa tekuba kuba kufa nga boogera arrogantly ffe kino tulina bino tujja bakuba tetwetonda naye katufe wandi basanzeewo abo byonna byabwe ne katufe ffenna tugende mu kabuli buli omu asasulwe okusinzira ku bikolwa bye wallahi katufe kafo katono katufe insha Allah katufe abange muddeyo bantu ba family abatabuliki abayina engoye ziri waggulu nganzi ekitwogerwako abantu ba family bagamba munayo omwana atuvuma nti ffe tuli basiraamu era ebintu bingi nga family ziganye eddiini nga ffe genda obeereyo nze kitange yafa emabega kaawo negolooza bonna baganda bange kitange yaleka abaana basukka mu 6 abazzukulu bokka aba kitange nze kumukumaana abagalanda abazzukulu bokka basukka mu 4 abazzukulu nze nina omwana mpita nze nina emyaka 3 ngenda kweza 3 mugumu nina omwana nga mpita kojja kitegeeza ndi brother wa nnyina nga yina emyaka 5 mu 5 ate yenkana na mmange golooza bonna bafaananga nze naye olw'okubabeeramu wali toyina kyoleeta era bagamba seeka waali sobola kitange bwe baamuteeka nveewo bukeere nkyanga bataddewo essabo eyo yeewaffe teweerijjira wano mudde eka nsaba Allah jalla jampa okutegeera mu maboko okutegeera abange Yusufu baamukola ebintu bingi kyemaliza nakyo Yusufu alayhi salatu wassalamu baamukola ebintu bingi ne bamukola ekisembayo ne baagala okumutta naye abamubonyabonya obamanyi abaali baagala omutta obamanyi baganda ba Yusufu be bali mu luli olusinga ebbeeyi mu nsi yonna kubanga kitaabwe Yakubu yali nabbi jjajjaabwe nga nabbi jjajjaabwe nabbi jjajja wa nabbi bakona ku Bulayimu ne bakola ebintu byonna Yusufu kuva mu buto nga mwana wa myaka 3 ne bamubonyabonya ne bamukasuka mu luzzi mu nnyanja afe ne babeerawo nga bayimiridde taata yogu omu abantu ba family bajja kukola byonna bonna bajja bikola nga bamaze omukasuka mu luzzi ne bayimirira bwe batya ebbali balabe oba yejjayo bamulinda afe abatambuze baali batambula ne bajja ono agenda okusena amazzi bambi ne keekwata bwe kati ne kajja n'asanyuka n'agamba omwana ono omulungi ne bavaayo ne bagamba oyo muddu waffe mu mutuwe baganda be taata y'omu oyo gwe babonyabonya nabiyullah mwana akyali muto naye abamubonyabonya bava mu luli olusinga okuba olw'ebbeeyi ne bagamba ne bamutunda nga bakakasa gyagenda okugenda agenda kufiirayo Yusufu bwatuuka Allah jalla jalaaluhu Yusufu amusitula yabonaabona mu bintu bingi ng'emanyi kiswa ya nabbi Yusufu Allah jalla jalaaluhu n'aleeta olunaku mu nnaku n'aleeta enjala mu nsi yonna ng'emmere balina gijja Misiri nga kabaka waayo afuga emmere ye Yusufu Ibn Kathiri agamba baganda ba Yusufu kubanga baamubonyabonya nga wa myaka nga 7 after 40 years bati bakyamujjukira naye olw'okuba bo bali basajja bakulu eri akyabajjukira ne basooka olunaku olwasooka ne bajja era ne bamuvuma ne bagamba mubbi nga tebamanyi mbuno yeye kubanga Bunyamini bwe baamusigaza bagamba yasriq faqad saraka akhullahu min qabil fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu ne baddayo wenjagadde we wano mu byonna badde omulundi ogusembayo nga Yusufu ali munnamulondo tebamujjukira nti noyo gwe bali baagala okutta tebakyamujjukira yabamanyi ne bayingira eri kabaka balowooza kabaka wa bulijjo qaalu ne bagamba ya ayuhal aziz owange ow'ekitiibwa kabaka bamanyi kabaka massana wa ahalana dhurru waji'ina bibidaa muzijatin fa'awfi lana alkayla watasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin twafunye obuzibu mu family kabaka obusente bwe tuleese butono tukusaba mutujjulize ebipimo kubanga bali baagala mbere tuyambe kabaka mu family tulina obuzibu ate kabaka katugambe tusaddakire nako kubanga inna allaha yajzi Allah yagala nnyo abasaddaasi gwe basomesa nabbi kasita bayogera ku family Yusufu ennaku yadda
qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi idh antum jahilun nabagamba mujjukira kyemwakola muganda mu Yusuf bwe mwali mu mbeera y'obutamanya. Ibn Kathir yagamba ekigambo Yusuf kyeyogera yali amaze basonyiwa. Qaalu ne bagamba qaalu a innaka la anta Yusuf gwe Yusuf ne bagamba qala ana Yusuf nze Yusuf wa hadha akhi oyo muganda wange qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ne bagamba qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la twasobya. Yusuf nayogera ekigambo fenna Allah kyagala twogere n'agamba qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Temunizo lwate bwe mbasonye abange bwati Allah bwayagala obeere eri baganda bo mudeye kambasonywe mudeye kambasonywe mudeye kabanyina mmwe mudeye family enzibu zo sinyangu chovola ba jezako mo kubenzibu n'empeera aba family sibangu osobola bakolera ebintu byonna ne bakosa naye abange tuguminkirize wallahi sibangu aba family obayamba bakosa obakola baku ne Allah yagala olemereko tudeka bebaffe mwanyoko yeewo ddaye wammwe dayeka bebaffe lwaki babonabona ng'olina obusobozi bali mu restaurant mwanyoko bamuvuma ali mu restaurant afuna 13,000 asobola okukola ejije sente oteeka amafuta gamotoka 5,000 mwanyoko mwayonka ku bbeere lyerimu. سبحان الله جل جلاله وانساسنا ما بساس اقول قولي هذا ان استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. obulamu buno butono tusonyiwagane tusonyiwagane sonyiwa baleke bayunge Allah jakubera ngwebewo Nabii Yusuf. Allah yagamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nebo yayogera ku bantu abagenda okuyingira jana yagamba alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza kyenjagadde wal 'afina 'anil nas. N'abasonyiwa abantu abange muddeeka tuddeeka abange ogenda okwetoloola ebyobufuzi bino tebibaawula ensi eno tugenda gireka fenna tuli ba Luganda ebyobufuzi tebibaawula wallahi fenna enkomereraawo abanga baseculity abantu mbakwate bulungi mpola namwe abeekalakasa mpola tubeere n'ebisa enensi fenna tuli bakuvaako kinyo fenna tuli bakuvaako at the end of the day tutambule family mwawukanye olw'ebyobufuzi bye mugenda okuleka Mungu mugenda mugamba mutya obulamu nga buzibu lockdown ey'omukabuli nga nzibu lockdown fil qubur nga nawe yampeereza akantu nangamba Sande raba Dr. Nasikalisi yali atula bwati omusanga kweni BS omanyi mayiro zalimu eruhama mayiro ali mu Meka mukoka amuyitamu obubulamu gyolaga gyendaga bameka be muwangadde nabo wano mu lufula nga tebakyaliwo bameka nga babadde bannamwe bameka be muwangadde nabo nga babadde bannamwe bameka waliwo omuvubuka yali akolerawo ku gate nga yakasiramuka agenda kuziika obulenzi yavaawo buli wenzi jawana Abdullahi yali akolera wali luddawa ogenda kumala emyaka emeka Abdullahi bameka abawangalidde mu lufula nene muwangalira mufujja emyaka n'emyaka akaseero n'osobola akaseera ako obudde bwankuba buli muntu atya okutuula mu bisooto naye abantu abali mu kabuli bakitaffe bakwano baffe baganda baffe mukoka abayitamu obwo obulamu obujjamu Saballa jalla jalaalu wa bunongosi za bukulongosi bulowoozeeko nnyo
abantu abakola effujjo kabe bannamagye tebalowooza kufa. Toyinza kulowooza kufa n'okola effujjo erifaanana bwe lityo. Nammwe aboonoona ebintu by'abantu temulowooza kufa. Ffenna tetuliiwo. Enkya tugenda bavunda mu Kabuli. Envunyu zibayita abakyala baali abalungi bavunda. Abakyala baali abalungi bavunda. Baminisita bavunda. Bakitaffe bavunda. Nze ne bw'ogenda eka n'owa kitange essalaamu tasobola giddamu. Tasobola. Nesobola okubira omu Amerika n'awulira ne taata ali awo. Kafo katono Allah kagenda kukumira akafo katono. Ne pamba mu nnyindo ng'ova mu maka ago. Ogenda osibula abantu b'oyita mu mimwanyi bakuteeke mu kafo katono. Ne kaseera kagenda kuba kazibu. Nsaba Allah jalla jampa okutegeera mu maboko okutegeera. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad